ekisinzidde kyatuuka ku mubanda wa mbagamba nti mmwe we babakubidde wali weewatya nawandika akatabo kange the masters of deception nembaga nti mu Uganda problem gyemuyina babajja kumulamwa ne mudda ku kitaliiko mulamwa nti omusajja bugingo akugamba bayibuli bagikuulamu ennyiriri ezimu nemudda kukwokya bayibuli. The issue is we condemn okwokya bayibuli but let us listen to what this smart man ayokya bayibuli is saying. Bayibuli yakuulwamu ennyiriri tetusoose muwuliriza oba kituufu zaayogerako temuli nnyiriri madinesi ey'okwokya bayibuli yo mukiteeka ku bbali nabagamba singa omukyala alwana nebba naga nti watta gundi ku kyalo nga yafa tuga nti ayogezezza busungu oba tubuwuliriza kakati mwe kyekibalema nti Kayiwula aleese omwana basuspect omwana naga ntutula ku hoteli gundi e Makerere tuyina abapoliisi betubeera nabo tuyina n'omukyala senga yatuwa kamunye gundi netugende e Masaka netutema abantu muzze mu mwana twawukana na Kayiwula see issue encourage this man to vomit more which hotel is he talking about let him tell you the policeman you miss this point Kayiwula omusajja gwalesa Kayiwula mwewa no you are missing the opportunity persuade the man to give you more information. Museveni yagamba President Museveni hajina Sebagala bamukwatira ebweru Sebagala yagamba I'm going to vomit Museveni bw'atanyamba ngenda kuogera abali mu government yibe enkola nabo. Do you know what the president said? Let him vomit I will swallow. I see. Abogere era Sebagala bamusibira atitsa government kakati tudemba buulira nti mmwe kye mutamanyi bana abaana bagezi bababuulira birungi bya federal naye stipula accountability ekole etya nti buli omu amanyi ebirungi bya mmotoka mugiina buli omu amanyi ebirungi by'ennyonyi nti ennyonyi egundi eddakiika 45 oba otuuse ejjo mu Kenyatta wabula owa baasi ennaku mmeka kyogati owa baasi amanyi ennyonyi emmeeri etikka nnyo naye wali omugga wabeerawo emmeeri kakati bano abasajja basalya amagezi boogera birungi bya liizi tebogera kati mumudisi kasinga but where is oba nedda bano bali ku birungi bya liizi tubuuza tugamba lwaki Mayiga alowooza nti ye mugezi nnyo yasinga bakatikkiro bonna ababaddewo akulaze obulungi bwa liizi ye bwalowooza twafuna ettaka ono ye kabaka ayagala tutunda okuva twafuna ettaka bajjajja be tebabaddewo okuva ku Dawudi kyo kitaawe ono ye kaya tutunda bakugambye kabaka kati mwe kyemutya mwe mutya omwogera abamubuzaabuza nedda kabaka naye alina okitegeera nti mukwano gwange Kayiwula mwagala nnyo naye Kayiwula omwana bwe yagala ntikonaka no nedda sigwe poliisi let the man talk kubanga naawe akuwonya abantu aka akalina buli lwotukona ku nsonga kanne kabaka bano bamayiga alowooza kuba bwe babba batwalayo omunyago alowooza nti bwabagoba kibi nedda obwakabaka bugenda kuba akutte ku property kati gwe kankubuulye muleme kwogera bya liizi temubyogera nako teriiyo liizi myaka 45 bakitaffe ffe tubasinza abaali tebasomye basalawo kutwala bibanja kibanja omwana omuzukulu n'abaliddawo twagala liizi eyaki kankubuulire liizi bw'aba ajogera abalenzi abo naye bukyakwata ku bintu bwana liizi bw'eba nnungi Mayiga kyaba atukolera akwate liizi agitwala ewaabwe ekaabwoko tugimulabe nga awa bakojjaabe eulizi abekabwoke waabwe gye bamuzaala awebukojjaawe abenikitaawe nemwe muganye anti nedda tulabe nti ekola Ssaabasajja Kabaka ayita abalangira n'abambejja balina ettaka abakwanga liizi ng'ensi eramu yes we don't argue kubanga liizi tugimanyi nabo kennyini abawe liizi omusajja yali prime minister wa Bungereza ne bamugamba nti
ennyama erwa ente baaziwa ennyama yazine waazo ne zifuna obulwadde mad cow omusajja yagamba nti kati ennyama y'Abongereza eri safe yayita ab'amawulire n'alya ennyama y'Abongereza ne mukazi we n'abaana be why doesn't the Kabaka call abalangira n'abambeji n'abawalizi ey'emyaka 49 ne tumukubira mu ngalo omutanda ng'omutanda agabalizi ku nyumba ye kuba famire ye lwaki maye katayita aba famire ye ab'ebukojja nawa ne Kiwalabi Male abyinsi babadde bamusanze ku bukedde yingidde kinnya kya Messi badde bamwasa omutwe ababana bekukumibwe kukubika kati one Kabaka tayinza kuwaba yewerizi nga be bannanyi yerandiro yenyini no ate mukimanyi mu ndagaano y'olwendo yerandiro bayina ettaka nababawe nkulira tewali balangira nabambejja bayina bibanja mu ndagaano y'olwendo Kabaka yabasooka okugaba agabira ab'omu lubiri agabira ababaka ba Buganda ebyapa eby'emyaka 49 baleme kutwepankirako okuzaakatakako ku kibanja ekyokubiri omaze okwegula nawulirayo ne kaadi ezirako obwannannyini waliyo akapande liizi eri bwezi bw'ofuna liizi otegeera n'ennannyini ttaka nti eno ŋŋenda kukolerawo ki tiŋŋenda kuzimba nnyumba yakusulamu olunaku lw'okyusa ennyumba eyo kyekikuweera liizi efa nanyini ttaka omugamba nti njagala kuzimbawo yakusulamu n'ozimbako emizigo gya bizinesi n'ogivaamu n'ogipangisa ng'obwavu bukutte liizi eba efudde nanyini ttaka atwalawo kuba kyewakolawo si kyekyo liizi ya myaka egyo evaluation akugamba akwetegerereza emyaka agikugjako liizi bakoze kampuni yaabwe erimu Kiwalabye nekiwalabye otigomeza ensi eno Kiwalabye otigomeza ensi eno naye alla tasabwa bingi olumu bajja kuvumbagira mwana gwe bajja kumuvumbagira Kiwalabye Male bajja muvumbagira agambye abantu bamanyi toyita kutigomya bamanyi abantu bamanyi gyali Kiwalabye afulambire Kiwalabye alina ka costume k'omuzungu bw'abadduka emmengo nalinga nti omukyayina akolawo ng'adduka Kiwalabye musajja yeetaagibwa ennyungu era tajja kuziikibwa alina akakokolo k'omuzungu bw'aba avembenga ayambala akakokolo k'omuzungu Kiwalabye n'atunda n'essomero Nnabagereka primary school eryabbulwamu Kabaka eryabbulwamu nnyina wa Kabaka n'asirika nze waffe nagamba omwana atunda ebijja byewaffe nzitamutte essomero lya Nnabagereka bagulanga abatemu ne bamutta ne batundayo ekintu kyange kimu ebyo biri mu ddame mweriri nti omwana alitunda waziikibwa abagulanga abatemu ne bamutta nsajja Kiwalabye Male eyatunda essomero eryabbulwamu nnyina mukwano bw'okuba Kiwalabye Male ensi tebeerawo nkuwulira essomero lye babbulamu Nnabagereka omwana n'alikuba n'alitunda kati wasimbawo mmotoka eryaffe liri mu lubiri eryaffe ne bateekako feesi enzibi bw'akangabala bwati waliwo akangabala ng'agenda essomero eryo lyatundibwa waliwo n'ebipande ebiraga nti abaana beewandiise ku pisepo n'okwata bwe baaziika Ssembuya nga kitange bamubbulamu mirundi memoriyo omwana oyo bamutte eddamiro ngerikulekere kutta naye si wakikakyo si mwanawo eddamiro likola ku mwana ati egamba naye omusajja n'atunda essomero Kabaka awumugerera nti bw'abanga akyali n'abantu abatunda essomero lye babbulamu nnyina omanyi bw'okulira e Bulaaya nze n'abaana bana basomedde e Bulaaya the way they look at the value ey'ebintu nti tradition erimu external value nti okutunda essomero lya Nnabagereka nga Kabaka waali nga Muganzirwazza omanye Muganzirwazza kyeyakola wano Muganzirwazza yali muka Ssekabaka Muteesa olubereberye n'akwata abalangira yali Wassuuna n'akwata abalangira 24 n'abatta yabateeka mu kinnya ne bafa yali agenda kutta Muteesa n'asigalawo ne muganda we gundi Nuhu Mbogo kakati ne Muganzirwazza yali agala kutta Nuhu Mbogo mutabani wa Afuge naye Muteesa n'agamba nnyina nti bw'otta Nuhu Mbogo bwe tuzannya nga nange netta kubalangira bonna kwasigalako Nuhu Mbogo naye yamuggulamu Muganzirwazza Ekira a wicked woman but he helped him kuba endagaano y'olwendo egamba nti Kabaka wa Buganda n'avanga mu lunyiriri lwa Ssekabaka Muteesa olubereberye eyambulamu erinnya ye yamuyamba
ye yamuyamba the contenders mutabani we nafuna engoma. That's why the Kabaka is right okubulamu omukazi omutemu muganzirwa zawai without okutta abagundi abalala kakati essomero lya Nabagereka livawuliki omwana kiwala bimani nani gina bazimbye amasomero bakoze kibiina tujja bibasoma kati ebyamataka ettaka ly'abantu ab'ekibanja abaki mugende mufune ebyapa bakoze kampuni egende yabasaveyo okupima ettaka ya Kiwalabe Marene Makubuye mulimu amwanyina Kiwalabe Marene Makubuye be bagenda okujja babapimira ettaka baje bapime yes lease value y'ekizimbe kino osasula 20% premium ntia enyumba yo joyina bwe baya milioni 2 osasula nanyini ki if you fail to pay lease eraka wa nanyini ki nanyini taka lease bwe gwako mu myaka 49 kitegeeza otambula butambu tulagewa n'ogenda ni Kabaka bwatula wajja tuteeka mu kampu are we going to camp to the camp ebujigwako ni Kabaka tumulumbe this is a property muleme kugamba mbu yetamanyi lwaki bakituuka ku 7 mugamba omutwe guvunda kuva ku mutwe yes twaba mu 7 babikoma twachuno mwana kangabala bukangabala nabbe tafali kati amasiro UNESCO egenda gatwala yafuka international heritage UNESCO yabawa sente omwana nafukule busogo omwana nafukule bunyoro omwana nafukula omwana ekyo nakikola Kabaka nasirika amasiro muri bakitawe amasiro muri nekitawe ne bagawa UNESCO era abana nibasekalanga batudde Mengo amasiro UNESCO omulise Kabaka mujja kulaba omufalansa kitawe alizogalabirira omufalansa kati yagenda ogalabirira amasiro gafuka international heritage kiriko buzibu ki ayinza okubanga yagenda galabirira bulungi omwana nafukule busogo omwana nafukule bunyoro omwana kati n'abanyoro bademba okuteeka omuntu mu masiro didn't they pay money omwana nakangabala nafukula nedda kutaka tugenda kufa nabo nkuwulira yes nze mbagambye ekintu kyangu nnyo bwe zibanga liizi ntuufu Makubuye agende ewaabwe gye bamuzaala azigabira abantu nkuwulira Kiwalabe Male agende ewaabwe gye bamuzaala Kiwalabe Male yali agala kwesimba kubaka wa parliament nakubayo laale bbiri naduka nga tumunoonya gye mulale tumuvumbagire yabula Kiwalabe Male agende abantu kati olwaleero abali ku byaliizi bakole ki tebagendayo Menge ina amakomera nkuwulira Menge ina ki ina amakomera teina makomera egenda tukola ki olwaleero temulinnya yo temukiteesa nako tulaba alinnya yatujja ku kibanja nkuwulira kati singa banasengulwa gwoyinza obutasengulwa singa banagobwa ku bibanja byako ekibakubya tiyagasi nga Nambooze alwana ne gundi ne Mao ofunirawa tiyagasi kaba katwebake makumirongo twabalaganye ne Kabaka nkuwulira kuba Kabaka bano bwabata bagoba kitegeeza awagira bibakola twambalagane naye batukube tiyagasi nga tukuma property okusinga okukuba tiyagasi nga bakubira Nambooze okusinga okukuba tiyagasi omuntu yenna omugezi kati batukubira ettaka omuntu yenna omugezi osooka kusasula woosula be mindful woosula be mindful we bali kuziika baffe tetulina kalica eyo kya be mindful wookolera yes ne woosula yes we bali kuziika nkuwulira nze sirwani obutaka bwebbira basobola okuziikayo ow'enkima kyesimanyi famire eri eyatwalayo tamalemu ofa tebayinza kutwala nga bantwala ebbira ku kika kya nkima ntya omukulu w'ekika tasobola kuwaawo okuwuuzibwa famire eri eyaawo nkuwulira ffe tuli sentimentalism tibwe butaka bwaffe bwe baziika jjajjange era nze bwe ngenda mu families katugenze mu nnyimbe bwe ndaba bakayena nti ono tasika nti lwaki nti oyajja kutunda ebintu bya wano nina taata waffe ali nanziga wano omuzzukulu atunze ebintu ebimazeewo ayagenda kutunda taata we bamuziika nabaga mumumpe musibe kuba ajja kuleeta akalombolombo mu family mumpe musibe akatabo The History of Media in Uganda mukulu Tamale yakawandiise kyetwagala kiri kimu akeetaaga ogenda babuulira ekintu kyonna bwe kiba ekipya nga kirungi okyagaliza bwewamu mayiga akuba ebukuŋŋaana ekabwoko agaba ebyapa